Now, in that review, function for our leaders who are elected and who are supported by local economic development. That in addition to those services, let us have water, we have access to basic health services, we have good feeder roads. But what about the households? To see their incomes grow. And at that time, we were implementing what we used to call the Poverty Eradication Action Plan before we moved to the National Development Plan framework. So now this led objective became the sixth, and local governments were now, in addition to those services, supposed to always make the incomes. I think that time government had implemented what we used to call a Tandikwa, and so it came in, but many people understand people would do, when we would do in Tataract, they say we are waiting for, and which was not correct. So it took us from 2006, 2014, because the issue now it was mindset change. Cycle, we have another intervention and so on. But still, the impact on the poverty was they produce, they sell, then the market of those things they produce will be in their areas, places for our local revenues. Because it would be, if it is in the livestock area, the cattle markets will boom. If it is in the twice markets, they will be booming because they will be having money to. Now the one which, as we went out, they made us to think and said, how do we deliberately bring local governments to look at not only local economic development, which was a strategy, and should get us to like that, through which we get money. So we have to get a lot of money through our budgets from the national budget. And during the peak time, maybe we move ahead. There is a table. Now a graph. I don't know whether it is visible there very well. That in 2003-2004, the national budget was 2.9 trillion. But local governments were getting 741 billions. So that's about 25% of the budget. It changed. Government said we have implemented basically a lot on those services, but we need to refocus our approach and also enablers. The enablers which make people produce. So it changed the focus. So under the NDP, the budget now takes focus more on what the central government handles. One, we were tired of the many grants. And I see, many of you have seen this, that government has tried, or is doing a great job. They said we need to have enough presented. The rest of us made our, but didn't mention what you would is going to be generated, which I think is going to come out in our. One of the most immediate ones we had met and led in other left us in 1962. If you expected us a school, primary school, for that, and now demonstrated that we need to look at that. I think it was Mitian. We have only one
Namayingo and another district, I think in northern Uganda, also need to look at that. Lugazi, which has been following to us the issue of having properties over that, because almost on daily basis I'm with this. Within a very short time, they can even generate over 4 billion from property rate. Mpigi has shown us something. Mpigi, you are among the best performers according to what we know. In properties which were under, we were not well managed under Kilograve, but now when they migrated, and those the municipalities now under USU, you are going to benefit from this one. Complaints from local governments, some local governments, that when they raise this money and they bank it in the consolidated account, it takes a long time to come back to them, or sometimes it doesn't come back to them. We have addressed this issue together with the Accountant General, and this is something that's going to be sorted out. By next financial year, there will be no delays. Money that is due to local government will be immediately sent to the local government. Sanga Msulu. Esimu olwaleero osobola okufunirako ssente, osobola okuwerekezaako ssente. Ekyuma kikalimagezi, essente z'osasula omusolo ojja kukozesa enkola eyo osobole okusasulamu gavumenti. Ssente za local government zijja kusigala nga za local government, wadde nga ziyise mu makubo ga central government, bwe zibanga za local government. Enkola yaffe ya laba nti ssente za local government zikomawo mu local government. Era tubagambye tewabaawo omuntu yenna mu local government agaa nti waliwo essente ezirudde okuva mu central government consolidated fund okudda gye bali, batubuulire tulabe nti essente ezo zikomawo. As directed by the President, to ensure that we enhance local revenue, to ensure that we enhance local production, to ensure that we widen and strengthen discussions on PDM. We, the Local Government Finance Commission, in keeping with the mandate availed to us under the Constitution, we have invited 22 local governments for a discussion on how they can go and mobilize the local groups to ensure that they enhance their production. And so we have discussed the local economic development initiatives in the areas. We have discussed assistance to those that receive PDM money to make their production better, and the workshop is still going on. We have progressed very well, and various issues have been raised by the local governments, and in us addressing those local issues, we have been able to gain knowledge that we think the local government in local revenue, we have first of all, we set, as the Local Government Finance Commission, we set a target of
local governments collecting or raising 1 trillion by the end of the next financial year. So far, we are doing very well. We are hovering around 50%, but we are unblocking the many blocked avenues or arteries for revenue collection, local revenue collection, that will ensure that we not only get the 1 trillion, but even more. So part of the game plan now is to work with the local governments so that the bottlenecks they have been experiencing, may they be legal, may they be practical, are unblocked so that enhanced revenue is realized. The performance of some local governments is very good by way of local revenue. Here we have Entebbe, we have Chira, we have a number of local governments that are performing very well. There are those that need help to up their performance, and those too we are assisting. We are asking them what is your problem, where do you need help, and assisting to ensure that they realize additional revenue. And Robert, the mayor w'ekibuga kya Mukono wano olwaleero Local Government Finance Commission ezze ekyaliddeko wano okujja okutubangula wamu n'abakozi ba gavumenti mu nsolooza y'emisolo. Gye buvuddeko eggwanga lino Uganda libadde lisolooza emisolo mu ngeri y'okugenda okugoba abantu. Mujjukira nga tulina omusolo gw'omutwe nga emisinde gye gikweyimirira, ng'era n'abaana kugoba bamala kunyweza nnyo obugwa bw'engato ne bakufulufula emisinde, abamu baagwanga mu binnya ne bafiira omwo. Kati ne tugamba nti nedda tugenze tukula tulekera ofulufula abantu emisinde. Naye era kyaddako nga emisolo gisoloozebwa, omuntu akwata akatabo n'agenda ng'atambula n'asolooza akakadde k'omusolo n'atusa emitwalo 3 mu ggwanika lya gavumenti. Gavumenti bwe yakiraba n'etandika okuleeta enkola ennuŋŋamu ezigamba nti tukusolooze nga emisolo gino nga tweyambisa tekinologiya, era mu mbeera sisitemu ezizze wano tubeeredde gye buvuddeko wano katono nnyo nga tulina sisitemu bagiyita Aerograve. Kakati Aerograve eyo twagenze ogicekinga n'abakugu nga balaba yalekayo emisolo mingi nnyo ebweru nga abantu bajja ogisasula naye nga tugiyingira mu sisitemu, nakyo nga kyongedde era okuleeta enziba y'emisolo mu bantu. Kakati ne tufunawo enkola empya gye bayita IRAS. IRAS eyo netuyamba nti yo ekwata emisolo egy'enjawulo n'ebifo wa ogiva. Kakati nga kyetulina okukola kwe kukubiriza abantu baffe bajje bawanisa bizinesi zaabwe, nekituyambe nako okuteekateekera ekibuga, kubanga eno sisitemu ejja kutuyamba nti omusolo bagukujjako okusinziira ku bizinesi yo nawa weeri, nga bwena bizinesi efaanana y'omulala kyekimu nga gw'oli mutono kikuba kikakatakata okuvaawo ogende ekkubo eriteekako abatono. Kijja kutuyamba nnyo omuntu obutanoonya mitayimbwa nga gino batundira amatooke n'ennyama, abeere ng'abisanga awantu awatuufu. Omuntu kigenda kumuyamba obutanoonya gomasi na suuka na suuti nga bino ze batundira ennyanja n'obutungulu. Kakati ekyo nga kivuddewo kigenda era kutuyamba nnyo mu sisitemu eno nti ensimbi nnyingi zibadde zibbibwa naddala abakozi ba gavumenti nga bazeegabanya nga tezituuka mu ggwanika era nga teziyamba abantu. Kigenda kutuyamba nnyo n'abadde beekweka kubanga tabasasula misolo babeere nga bavaayo, kubanga sisitemu ejja kubanga eraga nga balina okubanga bizinesi yo nga yawandiisibwa. N'ebyo nga bibiri nakyo kigenda kutuyamba naffe okwongera obuweereza eri abantu baffe, kubanga abantu basasula emisolo naye babeera batono, abangi ne bagibba. Kati abasula emingi emisolo egyo babeera nga banyiiga nga savisi zituuka gye bali. Naye kigenda kutuyamba okubanga abantu tebafuuka bannaggwano, n'abantu obutabalinnyirira nga buli kaseera nga bajja basaba ensimbi, kubanga sisitemu eno yeekujjukiza ne ku ssimu yo nti layisensi ye eweddeko, kwegamba oleme kugamba nga buli kaseera nga abantu beekwata ebitogi togala bizinesi yange kubanga omuntu aba yeerabira. Ne sisitemu eno ejja kuba yeekujjukiza okusomoozebwa okulo kwokka nti enkola eno ekwata ensimbi yaffe nga gye basoloozezza wano mu nkola eno ey'okuzza obuweereza mu bitundu n'ezikasuka n'ezitwala ate mu gavumenti eyawakati. Gavumenti eyawakati eno naye tebadde neesimbu nnyo ekimala nti oluusi bw'ogiteresa ensimbi badde nga bakyogerako nti gavumenti ya Mwai Museveni ogiteresa ensimbi
zigenda okudda ng'emmese zirumyeko enooti ezimu. Kati oluusi twekanga nga sente ezo zirwayo nnyo ne zigenda okukomawo ng'abantu beetaaga obwetaavu. Gamba tubalina ebizibu ng'okulongoosa ekibuga, kola emirimu egy'amagwe gya buli nga bizibu nnyo, naye n'okuba nti we zigenda ensimbi ezo oluusi tezidda mu budde, ate n'okuba nga zigenda okukuusa waliwo ebizikuunyudde nga biyita mu sisitimu omwo. Kati ebizibu binabeera nga biri rectified oba nga binogeddwa eddagala, nga sisitimu ejja kubeera nnungi, n'abantu betuweereza nabo babeere nga beenyumiriza mu misolo gyabwe egiweebwa nga bafuna services ennungi. Olwaleero affe nga Mukono tubadde tulina omukisa nti twafuna essente za World Bank, banka y'ensi yonna yatuwola obutimbe bw'ensimbi obuwumbi 58 mu ggwanga tuterezeko ku nguudo zaffe. Kakati abantu bwe balaba nga services ezo ne balaba nga balina amataala, balina kolasi, muzimbye obutale, nabanga omuggyako omusolo abeera alaba ensonga lwaki awaaki omusolo. Kigenda kutuyambako nnyo okufuna obuweereza obulungi n'abantu okwenyumiriza mu bitundu byabwe ne mu ggwanga lyabwe. Abakulembeze b'ekitundu kya Buganda districts 11 babadde mu kafubo naffe aba Local Government Finance Commission mu ngeri y'okutereezaamu ebikwatagana ne ssente ze basobola okufuna okujja mu local government, okwongera ku ezo ze tugenda obbawa okuva mu central government. Era tukkirizaganyiza nga tuyita mu mateeka basobole okusolooza ssente okuva mu bintu nga property rates, okuva mu bintu nga royalties eziva mu mayinja, eziva mu minerals, okusobola okugaziya enfuna oba emirimu egivaamu essente nga okuzimba obutale, okuzimba taxi parks. Ebyo byonna ekigendererwa okwongera kuba nti kigonzaamu obulamu bw'omuntu wa bulijjo, ekigendererwa kya ssente mmeka local government ezo zesobola okufuna mu bantu abatuuze esobole okuweereza emirimu gyabwe. Tukkirizaganyiza bajja kutumbula omutindo gw'ebyenfuna abantu ba bulijjo, bajja kubasaba ng'amateeka bwe galagira obusuulu bwabwe nga local governments, bajja kukola emirimu nga basinziira obusuulu obwo bw'anaaba babasabye. Tusaba abantu ba bulijjo bakole nabo ebigendererwa bya gavumenti bituukirire. Omusolo mabega eri ogumu ng'abasolooza baagwo bagubba bubbi, bagusolooza mu bantu naye tegutuuka mu nsako ya local government. Negubulira kugenda mu nsawo zaabwe. Kati twataddewo ebyuma bikalimagezi nga tuguyita mu nkola gye bayita IRAS okulaba nti ssente esasulwa w'omusolo etuukira ddala mu nsako ya local government eyo, era omutuuze ajja kulaba nti ensako nti omusolo gwe yasasula guliko nekigukoze. Ebyuma bikalimagezi kati yenkola yokka ekkirizibwa okukozesebwa okusoloza ssente. Teri muntu yenna akkirizibwa kugenda wa muntu mulala kumugaa nti leeta ssente gwe risiiti. Nedda, ensoloza ekozesebwa ku byuma bikalimagezi.
Amanya gange nze Mariam Nalubega, ndi Vice Chairperson wa Local Government Finance Commission etwala ensonga za local governments n'ezituusa mu central government okulaba nti local government zifuna ssente ezitambuza emirimu gyagyo. Lwatulwana ku riders ne local governments ez'omu Buganda, ezimu z'omu Buganda oba gye tuta Central Region. Tugezaako okubasomesa engeri gye basobola okubeera nga bakuzaamu ebyenfuna byabwe mu districts ez'enjawulo. Ebyenfuna ebyo bisobole okuvaamu emirimu, bisobole okuvaamu ne ssente ez'omusolo eziyambako gavumenti ez'ebitundu okutambuza emirimu gyazo. Okugeza nti nga bwe tulwana emikono eyinza okuba nga erina oba ebibira, emikono esobola otya okukozesa ebibira ebyo n'ejjamu ensimbi nesobola okubeera nga ziyamba okutambuza kw'emirimu gya mukono mu district oba municipality. Twali nga twakajjaffe mu office twakisangawo nga bakyogera ne tukolera okunoonyereza kungi nnyo okutegeera oba kituufu oba si kituufu. Luli nga bwe mbadde mbagambye nti basololezanga mu ngalo ng'oluusi bawaayo baleeta bagatusololeza 100 naye nga basololezeza mmeka 5 oba tusololezeza 5 ate nga basololeza mmeka 10 kati nga data oyo takola ki takwatagana. Kyova twaleeta sisitimu etayina njawulo gyekuba bwe luba 10 nga lwotaddeko luba luki 10. Mukono bweba yakuŋŋaanyiza miliyoni zayo 5 mweno sisitimu ya IRAS nezigenda mu consolidated fund ekittabiro ky'eggwanga. Essente zo bwe ziba zikomawo emukono zikomawo miliyoni 5 nga tekweyongeddeeko nga tekusseeko kubanga eri sisitimu nti bwozisindika bwoti bwe zikola ki bwe zigenda tewali we zimugokerako nti wano. N'olwekyo kati sibawaleero wabaayo omuntu ayogera oba gavumenti eyogera nti ssente zikomawo nga ntono, njagala ajje mu kamera akyogere bulungi nti ezize zakomawo nga ki nga ntono. Tewali kati mu Uganda ssente za local government nga ziyita mu system ya IRAS okugenda ne ziyita mu Accountant General's Office ne zituuka mu Consolidated Fund era zikomawo mu channel yekya yemu. Tewali we zibulankanira, tewali we zirwirayo, tezirwayo, tezikyalwayo, tezisobola kudda nga ntono oba nga nnyingi ezagenda zezikola ki. Naye wabaddewo akakuli wano ku district oba ku municipality bwe ziba zizze kubanga balina engabana gye bagabana kukkirira wansi nti municipality erina okusindika percentage nti district erina okusindika percentage ku magombolola. Kati awo wabadde akazanyaawo nga bwe zijja ne zituuka wano district erina ebyetaavu byayo ng'oluusi esooka n'ezikozesa negamba bali ab'amagombolola ssente tezinnakola ki tezinnaba kujja ng'alina amala okusolooza ate ay'endala azaba akola ki agattawo. Kino kyo tubagamba tekirina kuddamu kukola ki kubanga kimenya amateeka. Ssente bwe zijja zirina okutuuka ku buki nannyinizo so tebabalimba. Era njagala yajjenga ddala alina obukakafu nti ssente zino bazimegulako ne zijja nga nto abuleete ffe tuli beeteefuteefu okugenda okumuwolereza ku musango. IRAS mu luzungu bagamba Integrated Revenue Administration Systems. System eyo ya byuma bikalimagezi nti kati omuntu si agenda n'asolooza omusolo ne bagumuwa essente katugeze nti mu katale bawo omusolo mu katale gye tuyita market dues. Lulinga omuntu agendayo natandika okugenda ng'akuŋŋaanya ku buli mudaala omusolo gwa local government. Kati sisitimu gavumenti yagijjawo nga bayita mu kitongole kyaffe ekya commission neteekawo sisitimu nga yo ya kompyuta nti nga bolaba nti osasulira kuweereza omuntu mobile money oba oteeka ssente ku mobile money. Kakati neno sisitimu bwekola nti tokwata ku ssente wabula ssente ziyitira mu ki mu sisitimu bakuwa PRN gye tuyita payment reference number
gwe n'osasula nga bw'osasulira ku mobile money yo, bw'osasulira ku computer, ku laptop, nosasula omusolo gwo wonna w'oli. Ne bw'oba ng'oli mu kyalo ennyo eri ewasemba, osobola okusasula guno omusolo nga tewetaaze kutambula nti oba ogenda wa town clerk, oba ogenda wa parish chief, bw'osasulira wonna okola ki w'oli. Ate kituyambyeko nti nno kati bali bajjangako ssente oluusi n'atazitwalayo n'agamba teyasoloozezza. Kati tosobola kubulankanya ssente ezo kubanga asasula amanyi nti alina kusasulira ku system, ate alina okufuna risiiti. Kakati gwe tosobola mujjako ssente n'ozikola ki n'ozekyobola. Kati ssente mu local government zeeyongedde kubanga tezikyabulankana, waliwo bulambulukufu. Ate nti n'asasula kati naye alina obwesige kubanga amanyi nti no risiiti yakola ki agifuna, nakakasa nti yasasulira omusolo. Olinga okwemulugunya kungi nawa chief omusente zange ez'omusolo teyampa risiiti nga kitegeeza tezakola ki tezatuuka. Byonna byonna system yoteeki yabejjiiko. Mubiru meya wa Lugazi municipality, okusooka twebaza enteekateeka gye tubaddemu olwaleero, omusomo gwe tubaddemu wano ku Ladder Hotel e Mukono. Tulina aba Financial Commission, aba local government bali kutusomesa engeri gye tuyinza okwasaganyamu nabo ne tuba nga tulobinga ebintu ebitulemye okulobinga. Nga kati ffe aba Lugazi municipality zezimu ku municipality zetwaliyise engagga, naye obuzibu bwe tusanga titwetolodda twogedde ku kigambo natural resources, tulina amabira ate ne tubeera ne plantation. Almost 60% of Lugazi ejjudde amabira n'ebikajjo n'amajaani. Twebuziza tukoze tutya naffe okubanga tufuna mu bintu ebyo ebitwetolodde, ne batuwabula era ne batugamba bajja tuwandikira concept balabe nti tulina kyetuyinza okutuukako. Ensonga ey'okubiri, bagamba nti ffe tumenyeka nnyo bwe tuba tulobinga n'onoonya minisita n'abula, ne bwe tuba tuyise mu bo kyangu nnyo okututuusako obuweereza. Twogedde ku nsonga ya sente zituwaayo ate nezirwayo, ate oluusi bakuyita okulobola, ate era nezikomawo nga bwe zitateekeddwa kola. Tuwesanga nga ffe municipality sente zino zisolozebwa divisions ne ziziteeka ku akawunti, kati ate bwe zirololwako kuba tutwala 50% municipality ne 50% divisions, wesanga nga emirimu tegitambudde bulungi. So twebaza ebintu ebimu mu Uganda ennaku zino abantu baleeta emisomo nga gino naye nga it is just for accountability. Naye tusaba nti ebintu bino bye batugambye bibe nga biteekebwa mu nkola, tusobole okuba nga ddala Abannayuganda baganyulwa, ate nga naffe omusolo bwe gudda nga tusobola okutuusa services ku bantu baffe. Nga bw'olaba nti okuyola ebisaaniiko nti wadde municipality ebeera nga ye maama, naye divisions eziyola ebisaaniiko. Kati sente buli lwe zirwawo bwe buzibu bwe tusanga nti gavumenti egenda nekwata sente, central government nekwata sente nga teziriliizinga, amafuta ne gatuggwako, ebikozesebwa ne biggwako, naye ate ebyo tobinyonnyola abantu nga kasasira akola ki wali. So tusaba sente zino ziririzibwe nga mangu zikomewo, naffe tuzidize divisions tusobole okuba nga tutuusa abantu bwekiriza nti ke kaseera akatuufu, naye ebintu ebya system ate bubyanguwa nnyo lwakuba nti abantu abamu Uganda yaffe nga bwe mugimanyi nammwe nti buli muntu yekusa, naye singa tuvaamu ekintu ekyo abantu ne babanga ekintu bwe kizze bwe bakizza mu budde, Uganda ebadde ejja kutambula. Naye tusaba abantu aba ministries abali mu ministry nga ministries nti sente zino baziriliizinge mangu, tubeera ne pressure ey'okuyola ebisaaniiko. Baire ekyo ekisinga obuzibu mu municipalities zonna nti essaawa etuuka amafuta ne gaggwawo ate nga tetulina ssente. Kubanga mu nsi yonna bwe batandika internet batugamba nti tugendagenda ku kyalo ky'ensi yonna. So right now tuli mu global, ensi yonna kyafuuka kyalo kimu. Okufuuka ekyalo kimu, enkola y'okubanga omusolo gukuŋŋaanyizibwa ku system tetandikidde Uganda. Amawanga agaakola agatuwa obuyambi ga naggwadda nga Amerika, Bungereza gye twabikoppa, era otunulira ensi nga Bungereza terina bya bugagga bya mu ttaka, naye emu ku zikyasinza okubeereza amaanyi ziyimirirawo omusolo. Bannayuganda tubeebaza abawo omusolo. Obuzibu bwe tulina nti gubadde guweebwa abantu batono abasobola okunyigirizibwa, nti etteeka ly'omusolo mu Uganda enkola ewaddewo ebadde enkola ya nabbubi, kubanga Cobweb nabbubi akwata ebiwuka butono ate ebinene n'atabikwata, naye mu nkola eno eya IRAS, so buli muntu alina bizinesi mu Uganda
Uganda kangaye buli muntu alina endagamuntu ekyogaa tuli munnauganda ajja kubaabwa omusolo. So bwe tuba tukuŋŋaanya omusolo guno nga buli muntu aguwa, buli muntu awa omusolo mutono naye wetugukuŋŋaanyira gubeera mungi. So tusuubira nti bwe tugenda kufuna omusolo mungi. Naye gavumenti waliwo kyetukola nti waliwo omusolo gumu gukuŋŋaanyizibwa gamba kati ngaogwa paaka user fees ogwa tax park. Bannayuganda batambula okuva mu byalo okujja e Kampala. Omusolo gavumenti egutuddiza ojja kubiriza gavumenti nti ogukuŋŋaanyizibwa ku sisitemu eya URA poto gukuŋŋaanyiza. Naye kati emyaka 5 ensimbi ezo tezituddira. Abamu ku ffe nga ewange Mityana paaka yange ejjudde ebinnya, twetaaga okulaba nga tugiddaabiriza. Naye omusolo ogwo ogumu tegujja. Ewange Mityana siina road unit, ebyuma ebisobola okukola enguudo. So nga ate Mityana kyekibuga ekyokubiri mu bunene in terms of land mass mu Uganda, ekibuga kyakubiri mu bunene naye tetulina byuma. So twesanga nti enkuba bwetonya tuyisa bubi, gavumenti tuyebaza otuwanga akawumbi naye katono nnyo ku kilomita 300 n'okusoba benina okumaintaininga mu kitundu kyange. Suubira kino kigenda kujjawo nti omusolo gwa gavumenti ya wakati kandibeere mu butangaavu etubbye emyaka 5 omusolo ogwa tax. Ensimbi ezo tezikomawo wansi kukola mulimu. Nze bwe nali kansala mu mwaka gwa 2021 nga ndi youth kansala, Mityana tax park yavangamu obukadde 148 buli mwaka okuva olwo kati gy'emyaka 20. Neweziba ssente ezo zeeyongeddeeko okuva mu 2021 nandibadde ofuna obukadde 148. Naye ate bwekitwala nti wayise emyaka 26 nga yitodde ereetwa 148 nandibadde kati ssente zijjamu miliyoni eziwera 5 buli mwaka. So miliyoni 5 wezikubisaamu emyaka 5 ze biliyoni nga 2.5. Badde mu kuŋŋaana muno nga ntegeeza tunoonya ssente z'okugula ettaka nga tetuzirina singa ensimbi ezo zaali zituddizibwa. So ne gavumenti erina okwekyekinga otumala ozikuŋŋaanya ssente zino ate zituddizenga. Ekyokubiri, waliwo n'ensimbi endala zetwagala era okugabana. Bw'otunula obupikipiki buno obwa bodaboda bukaddiya nguudo zaffe eza local gavumenti, naye ensimbi eziva ku musolo gw'amafuta buli liita y'amafuta gavumenti egijjako ensimbi ezisuka siringi 1,500. Naye ensimbi ezo zigenda mu senta. Ensimbi ezo bantuwaddemu ka percentage ne kasigala ku kyalo ewaffe ne kakola emirimu okusinga ssente ezo zikuŋŋaanya ne zituuka mu ggwanika ly'eggwanga ne zitadda. Naye ng'enkola eno eri scientific, enkola y'ebyuma bimagezi okubanja omusolo si bye bigenda okubanja naye sisitemu, kubanga ensimbi tetukyazikwatako mu mpeke nga zikuŋŋaanyizibwa ku sisitemu. Nkola nnungi nnyo singa gavumenti netuyamba naye bange erongoosa nekiba nga we zigenda zidda ate nga zidda mu biseera.